Tuuse nate n'essula ya 39 era eriko omutwe ogugamba nti sizoomu yeewuunya nkuyege, sizoomu yeewuunya nkuyege. Mu myezi nga 7 bukyanga kati abula, Nkuyege yali yakagendako ewa Sizoomu omulundi gumu gwokka era yamulabako na lwokyo. Sizoomu aba ali mu lusuku ng'alengera Nkuyege ajja asotya, teyamunyega okutuusa lwe yamutuukako. Nga bamaze okubuuzaganya, Nkuyege yamwesooka n'amutegeeza nga bwe yali amaze akaseera nga tali mu kitundu era nga bwe yagezaako ennyo okubuuliriza ku kati naye nga teri mawulire malungi gavaayo. Sizoomu yamuddamu nti katusabe. Yamutwala era alimuzza. Ekyamujja enviiri ku mutwe ye Nkuyege okumugamba nti ebyakati abyerabire kuba gye yabulira tagenda kuvaayo. Wano Sizoomu we yamubuuliza nti omanyiyo gye yabulira olyoka ogambe nti tasobola kuvaayo? Wamma ekyo kyali kibuuzo kirungi. Awo Nkuyege we yagambira nti jjajja, mbadde njagala tuteese onguze ekibanja ekyalimu nnamwandu. Wulira akasajja kano bannange, wulira akasajja. Gw'olabika okaddiye, tosobola kulabirira bibanja bibiri. Ate ekirala kirabika akulundira ente ezo akubba. Njagala ozimpe nze nzirabirire nga tolina na kyonsasula. Mukazi wattu yawuniikirira nga n'ekyokuddamu kikyamubuze. Yali agala okumugamba nti nva nnungi eyavaako omutawaana yajja era ali lubuto, ekyo n'akireka, wabula yamuddamu nti nkwewunyiza mwana wange okuŋŋamba nti twerabire mugandawo. Nga bw'ogambye nti nkaddiye, lwaki tolinda n'enfa by'oyagala n'otwalira bwereere mu kifo ky'okumpa ssente zo? Kino nno Nkuyege si kye yali asuubira era yagenda okulaba nga Sizoomu takyasalikako musale n'atandika okukuba endeka mwoyo nga bw'agamba nti jjajja tubireke, saagadde kukunyiiza, tulibyongerako olulala. Sizoomu yamuddamu mu bukambwe n'amugamba nti linda kati, bw'alidda olimubuulira by'oŋŋambye. Olwamala ebyo n'amulaga akabina era olwatuuka eka n'abiyitiramu nva nnungi. Bombi beewuunya era ne balowooza nti Nkuyege yandiba ng'alina ky'amanyi ku mbeera y'akati. Bw'etyo essuula eyo nayo n'engimalako, ate mu nninde mweddako ng'Omukama akkiriza awangaale nnyo omwana wa Muteesa.